Yes, this is your girl S1 ko talk with S mbabuza ko gwe nawo osinzira okubanga otulaba. Abantu abangi Brian, abantu abangi Saudi Arabia, Dubai, nesendala. Thank you for watching, thank you for following, thank you for sharing and commenting. Twabirabye byonna. Onako lwaleero tugenze mu entertainment, tugenze mu lugambo. Okay? Mid-weekly updates, okay? Dine munanga wano. Farahat nsanyiza okulaba. Nange nsanyiza okulaba. Kyekiriwo. Amawulire agaliwo gocha. Tugenda gabawa. Tugenda gawa mufulu swing byonna nga we byabadde. Kadde kumacho manyizo wemba na akazuukuka. Okay? So kale ntuna ku simu yange. Actually male dakika ngaga. Ngandi ku simu yange. Naye sanze ko missed call. Nenga mbobona ngamba kinene sibifaako. Nengenda ku WhatsApp. Ngenzo okulaba nga omuntu omwampereza ka video. And I was like, ka video chikano. Nentandiko kebera. Ngenda okulaba nga ndaba Hajji. Hajji nasiso kwa number plate nga mama motoka chizinda niko bawadde motoka nga waloba Hajji ati babiri babawe motoka atenga N CM oba N ne babawe motoka nyezo okulaba tegwe bajiwadde nga simusanyufu nze nendoza msenga bajiwadde nze senga mbuka ebyo nebivako nengamba kye kitambula ndo okulaba Hajji yegayirira nti ate jango obuze ku munno ate kola boti ate kola nengamba ki senge motoka bajiwadde nze senga amanyi genina wama tubulire gwe senga gwe kati ne bakuwe motoka bwetyo gusema nogana no teka kaka mwenyu nobanga omujasi nobanga no tenganye buganyinze mukusinzira okwange abantu bantu badde ku social media nga bagamba nti Hajji yakoze bubi abamu nga bagamba Hajji yakoze bulungi abamu nga bagamba Hajji yakoze bubi naye nze kyensubira omuntu okustuka okweyisa bwatyo okay nze mbala mti Hajji yayisa abantu banewe okay kati oba yabayise uwe ne bajja ne batula bulungi wali waka ayinza okuba yabayise maka ga mukyala mukulu you can't be comfortable Ostegera, you can't be comfortable. Agaseka otasawa kuleta baganda, betasawa kuleta chi. Ate bayinza kuba balina n'ensonga z'omunda feze tutamanyi. Era nzi by the way nzi njagala bagamba ndi kusaidia. Hajji tinamba tusaka balimba ze nange sala akamanyiro. Sala kumanyira. Tetugaye kale yamwise makaga mukyala mukulu. Bayinza kubanga maybe acheka abadama ze wiki nga bbiri nga tasulayo. Omanyi? Nanyiga. Nataka mu feeling ngao. Nataka mu feeling. Omanyi abakazi muli bazibu. I am sorry to say. No. Yes. At times ebintu mugenda ne mu bitwalanga you feel like wakuba wange tajja akwadde ekirabo. Omuntu aba akwadde ekirabo olaba tusembera gundi enaku 14 esembedde abantu bangi bakaba bannange bakiri bampeyo kaddole February nga 14 no by the way let me tell you oba wanyiziza dowolese ali ebya ali yanze soka ne biteka wale bali naye nganze ngogamba omukyala by the way let me tell you nabasajja abali eyo obujja obebbu bali agenda wala tebakulimba era wadde oba omuntu omwaga naye wagamba naye yafunye namba 2 olaba oba wano ne ex wanga mwaya ukana naleeta omwana nomulaba ku status nozivaako nga mwaya ukana nezivaako negenda kwanga zikuvuddeko zivuse ku mutwe kintu bujja nebbuba byayawukana era bonna abagamba nti nze nfumane mujange tisimanyize enkola bino nze wa sagala balimba I don't want to lie nze amazima gali nti nina kubeera omu era batogenda kusobola ng'okivaako omukyalo no yabadde akimanyi yakimanya mbu bawa ino mukyala nambe mubu ya abadde akimanyi ne batagala musemberera abadde agaberera erino naberera oba wakkiriza ne bakuwoowa n'ogamba nzikiriza tugenda fumba aba babiri mu nyumba ngolooza bijja kuba byangu naye nga byefudde nga bikyuse biye agume bamuwadde motoka kale gabadde gakagwa today naye ebyabaddewo bajjo naye bitrendize nnyo olunaku olwaleero so ennaku ezo emabega because tubeera wano buli lwakusatu waba tuba tulina okwogerako nalabye big eye posti ya big eye wagirabye oyo naye bannange soka ombuulire wagirabye nze saagala kwogera ku kintu wagirabye yabadde ayogera biki sabitegedde nze nasomyako wano ku mutwe nendabira ddala nga temuli kale nempitawo naye ate nenzirawo kule tubuulire yakoze gundi eno media address ngagamba simanyi nze kenzo omwana tayagala ffe tuwa contact z'abo ababazungu kivula bayabeera mu zi Grammy mu zi BET Faza alina luyimba kyolupya husband material owawa nga ne byasookera byamulema byamulekaawo bashali bombi zalongo
Bachali bombi. Ate donize ati yakiza abaana na mitinga ka abaana oluvuddeko emabega. Nawaga. Namwenda oyogere nebe yabayogedde byabaddeyo ba just. Olaba big eye inze ndoza big eye no obuzibu ng'omuntu. Depression. Ayirabinye yayitamu omanya agenda nafuna ebbaasa eri nemukuba baka ebisaga byogerako nnyo simanyi bamuwento bazakoma wasimanyi nakoma ebyobucupa nebamukuba obucupa kati yonna nnaku kati abanoonya sometimes abanoonya media attention bamutunuzeemu kamera okitegeera agenda nakola gu posto gw'ekisiru bamutunuzeemu kamera tosaava eri n'ogamba mbu olina okala Eddie Kenzo akayimba kala akamufundisa award abantu bali tebakamanyi Uganda you know akam nominating okay yes akam nominating sorry yafunye mudali omwishi agamye n'ogamba yokka success okufuna kubanga wano mu Uganda ndoza yasoose to be nominated for a Grammy just nominated omanyi sente zofuna success era ogenze wala Daddy Eddie Kenzo nzija mpe ku sente amazima Daddy Eddie Kenzo I need money era tumukulisayo by the way yeah flag ya Uganda eri waggulu nnyo kasokitudde ku bya big eye kwabe bijja kunzuka big eye yavaye mabega kawo ku kivulu kya Kenzo ye kenyini agambye tamwaki connections Kenzo yakwata big eye namugamba jango performing big eye yayimba yajja nayimba kanaga ndoza ke kakayimba ka husband material nagala akole premier DJ nakatemayo big eye nagala ne ku stage budi jange bamupabyewo ne but gobaddewo DJ nga is officially for mukolo titwagala ba DJ bajja kono n'ebyuma bono ababana bono omusajja mutedde wali gunta nte botegeke takubya nnyo nenga abikube nenga kongs Eddie Kenzo tukyagenda maaso tulaba Daddy Frank Gashumba yes MC Cat Queen BS sanyuka yamukyaziza namugamba sebo twakulabye ng'oyina otunulidde koni namutunulya bwati namwetegereza bwati tugenda kwatenga koni aline Shira Gashumba tenga benywegera nebyo nayigabye ebyo byonna ebifaananyi tebiriyo oyo photoshop simanya banaleetaza okuleeta omukugu wano mu photoshop atubuulire ebifaananyi ababigase bugasi oba something went wrong here gwe ebifaananyi twabirabye kasokezi nkulise our sister our big sister yes for the big achievement yaguddewo banna amatwanyi badde Fabiola aguddewo gwolinda ki obeerawo mukuyino nze SC investments nze gyendi bamanyi nze gyendi naye kale nebyo nja birowooza nga tukomeewo no kusaidi ya daddy daddy alina naye ebizibu bye daddy alina ebizibu bye yeetaaga kutwala mu ddwaliro nedda omanye the more we get old oluso tulemo ku analyzing asagala agamba kusiimuka ojja kunkubya omusajja oyo ojja kunkubya emiggo sogadde bubi kakati yavaayo twamulaba asimanyi tagala mwana wabeere nekkonyi omwana nga yakamala mugulya tiketi egenda olaba omupiira gwa Arsenal ne Man. Kakati yavudde sebo n'agamba photoshop kale nze siri mukugu mu photoshop sagala nimbe nze manyi kwasa masimanyi photoshop kubanga gadala bo bagamba mbu twaza photoshop photoshop sabanga photoshop bannange the way they were kissing yabadde so romantic yabadde nga yakikugu nnyo ngera g'omukwano gutotomoka omukwano omupya nene kaposi kenda era Shira Gashumba mbu yagambye nti yaga kulaba Beyonce ate daddy namugamba ngenda kutwala ani daddy ono omwana koni namugamba koni yena mutwala so atulinze event ejja kubeera eyo Beyonce ajja kubaako ate era Shira Gashumba yabazadde omuntu agenda mutwala egenda kuba yagigambye nti egenda kubeera birthday gift walo gundi je nalabye zino eza gundi zino media zino zimanye zibya ku Phoenix Mbushira yagambye tata utasabeera please niwabanga awasiza Ronaldo oba mutabani wa Museveni kache kole daddy kankubulire ebintu ebikwatagana ne love sibitegeera ebibyo nnyo naye wali bado twa experience yo naye kale fabaina experience when it comes to love egenda ne okutomera n'omuntu nga nawe obadde tomusuubira naye kanga omuntu ono golabanga alabika obubi yakuwa emirembe yakuleetera okuwulira obulungi yakuleetera okuwulira nti kugamba oli mu ggulu so sabo daddy Frank Gashumba
tusaba busabi otutegeere otegeere muganda waffe yes omutegeere yes actually you support her obenga omwane ku magezi because oyinza omukozesa ensobi si bubi sitasaza bubi yes so nze Rickman simmanyi nnyo ng'omuntu but if you look at Rickman musajja mukakamu gundi yavuddeyo ku interview emu ku TV Gashumba Shila n'agamba mbujje like yatuuka akaseera nga takyagenda mu mabaala lwakuba mu Rickman yeebaka ssaawa 4 naye yakyogedde n'agamba mbu bw'abanga bba wange yeebase ssaawa 4 mu buliri how can I get out kati waba yeebaka ssaawa 4 ayimba ssaawa mmeka not all the times but at times yebaka sawa njagala kumanya okitegeera nga nyina kunoonya ayimba ku buvulu bw'abaana tata kyalina otegeera the third advice gye muwa omwana yes yamuzaala mwana we property ye tetuganye but omwana alina omuwako space alina otegera omwana we kati akuze manyi sometimes parents want to nurture omwana paka nga omwana wezeza 50 years you know paka rafa yes nga tata abeerawo daddy zigaalo akugamba bannange waliwo me the people I know nga akugamba she's over 40 years naye akugamba tata wange tanzikiriza kugenda ne malayi like a full week like outside no bed around yes I had a friend yatinga I was like oh my god I got so scared kana okulowooza kana okutya mnogamba omuzadde ono kiki nnyo kiki awo nga tuvuddewo mu local lugambo okay tugenda mu international lugambo Grammy yakubizza abantu ebikola Grammy ayegeza si wano Uganda wokka Grammy twaleke tuwulire olaba ekabya big guy kati ate big guy yekka ne nabbi omukazi akabya okwadde tumutadde kati mu international kuba ye gwe yabadde alwana naye emboozi alwana naye wati wa international kanabeera wati wa international nabbi omukazi ate yabadde ate kyekimuyombya kyekimukanya kugambye nabbi omukazi nabbi wa Katonda oyo yavudde n'akaaba n'akamatya omanyi Uganda kiba bagamba Uganda zaabu era zaabu Uganda esitula abantu Uganda esuula abantu aba inanze Uganda zaabu Temuzi yajja Uganda ne Omale nga tetumumanyi by the way inse naye simanyi nga nesitemumanyi kyeka ali akomeye Nigeria nze kyemmanyi ne bamukwata okuyimba mu lockdown iri ayimbirawa lockdown abantu bali bayimba abantu bali outside kyekyoyogerako zemanyi nali mu kyalo naye nazende mu kyalo ati kati bwe mwaddayo mwadduka ekibuga people used to party kati ne bajja ne bakola ekivulu eyo emunyonyi eyo kati bakola ekivulu kuba bakuba poliisi ejje bagwamu ne batwala tulaba Omale bamutwala Temuzi ngamba oba Temuzi ngiraba ba Wizkid bavaayo bembi banja be Nigeria bavaayo Bana Boy ne bapona banange Uganda free our girls neguna yagano okujja Khalid was supposed to come DJ Khalid okwandolinga awards zaliza mama yeah MTV mama awards they were supposed to be here in Uganda but because of that incident ne bazikolachi ne bagamba nedda twelemesa ne bagamba mukwata mutyo omuntu ali international mumuteka mu buddukulu bamwe butalina plan obunyaunya ne mumuwa bucket sebo kakati ediveyo kati bwe bali eyo mukaduku akamu eyo nabbi omukazi nga juke nabbi omukazi bali bamusiba ebyayiga mbu bafera ne pastani mondo ngali mukomera agenda olaba bannange balese ekijujulu nga yogenda kyo bannange alaba omwana limichi ndoza yali ayogera omanya aba Nigeria boogera English baina English Nigeria ni yawe titeboogera lwaffe luno oluzungu luno lwaffe baina olwabwe oba babita bakyesemanyi Yoruba English Yoruba kakati ngamugambe bannange how are you my name is Nabbi omukazi namugamba bannange even though you don't know me but for me I'm a legend here in Uganda ero manya ino kwefula omunene anti alina omunene ate yafumbirako omunene ngamugambo manyi namugamba okay now you tell me namugamba now I want when we get out of here kosugenda fuluma
ompeka kolabo nga ola mugamba tofanya kola ki ngenda kakuwa kati nga bavaayo omwana huyo tumulabe abaya akava wa ne Uganda ne bagenda eri ate nga tebamuwa gundi tebamuwa kolabo ya gundi essence hey Wizkid kwali gundi kwali ono Justin Bieber omale na yeri akuba njagala kulaga mbu Uganda we make people Uganda we make people after all they have made it. Yes, we make a people kakati nga munanga gundi tugine laba Barihana batanto okubonga naye Thames nga nabya mukazi alinda kolabo tejja atejja kakati tuba tuli awo nga bagamba omwana agenda kukola soundtrack ya gundi ya Wakanda Forever ate nga movie tefoloma nga yiyo nga kayimba mwekali nga kayimba no man no cry mpulira tuba tuli awo nominiza Grammy nga bamusamba nominating best melody song yajifunya award eza bili kati akomawe Nigeria nabye mukazi ade akagala nga kamita ko bwe gati Shaika oba yabade naye nga ali gugundi ku TV nga alinda Grammys nga postinga mango mate budata wa ate chimanyi no na Uganda nawo tuna guni nyingi hizo bane kawaya tani wifi we buli bintu bingi nga funeka data kama nga sindika post nga mcongratulating abanange mwala gwe oba tuleetera ki zigurami naka kolabo kange kape kumyagamba you know man yakomene in fact in Africa she was the first female artist okoma on the Grammys in Nigeria yeah abade nazo she's gundi ono Angelo in South Africa okay yeah she's the best one muguni mu Africa Bakazi bonna okay if you bobega kuba top 10 yakwata nambe omukyalo kakati mwana akomawo twalabe ba Tiwa Savage bavuddeyo manyi people babade bamcomparinga bagamba oyo mwana banange afanananga Tiwa Savage ayambalanga Tiwa Savage abantu bamanyi bena byakola bya Tiwa Savage manyama basanye ebigambo naye Tiwa Savage yavudde namugamba banange gwe baletuleetera ki award nakiriza sibine ebyagundi abanene bonna abasinga mugundi bavuddeyo by the way mu Nigeria ne babanga bakola ki because it was the first time Nigerians receiving a Grammy nga mchala yazilezi government bakwira mugala abachala mutandise ko yabamanyi yakati nga tuvude Nigeria era Grammy no Grammy zakubiza abantu ebikonde Big I yazitabukidde mu wano yayombye nga tayina na hit aina bad material you know kale gumulaba ayimba wada chali ku ngumi yes kakati omanyi nga November lumu twafune kyekango mu rap industry omanyi inze n'abavubuka abalala mu high school twakulira ku Migos era mwana nabo omubuuza ali mu myaka jafa kugama Migos jemanyi the Migos tegeza friend mu Spana abantu bano ba Luganda Kwevo ye mukulu wabwe nga ye anko wabwe ne kuja ne kubirako Offset nga ye bawa Kadibi nga cousin wa kizibwe wa Woli yafa take off pulira gwe bakuba amasasi awo tugenze tusimbudde kati yabada ino performinga ku Grammy manyi waberawo performances n'abazo kima award chechi bakisinga at least omuntu wafe bali badde bamuwayo ka chance na tuyimbiramu wadde award yakoze ne bagenda mu gundi ne badda backstage bali alinda muyita ku stage ayimbe ali wale ali asika chochocho nga was coming no fege obimanyi nawe ebera backstage awo omuta bataberako backstage abaso okubulya what biz backstage nyoli abira muri asoze kati nga gundi ajaba nange ofista mugamba banange anko kibanyi nakola ensobi nengena nekola ki nenkwata mu nvazo nimba densaba oli yali munaffe yali gundi wange kazini wange nimba densaba nengene nkole ki nyimbe ya sajja mugamba gwe
olowooza kye wankola nyakusambasamba ebikone nga binyooka namugamba toge sigenda linnya nawo ku stage if not I'm not going to perform kati waliwo ka video akafulume ka clip mukyala wa Offset Cardi B nga agamba nangina mmwe mubere muli bantu bakulu you know why are you fighting kantu katono nnyo kwepo nagamba nti temumanyira mwabamanyi gwamanyi watabawo muje waneno muderi mutule muntu mulabe nga nyimba mundabe nga nyimba mundabe nga nyimba era munange stage ajinyeko bwagwa nagenda nayimba Nebyoli yabadde yimba ebyani ebyoli webyedabireka anti jukira enyimba zaabwe mubera mu verses kati yayimba verses Osege bali manyo lwamanyi olwokulaga amanyi otino byo nobisobola zonna ziyimba era nakola ne 1 minute gundi eno eyokujjukira munne era namuyimbira and was jabude bulungi wankwadde abamu tebabitegedde byabadde backstage kyekyo ekyolunako lwaleero by the way naye nga abatanaba kusubscribinga kweno channel musubscribinge ku Talk with AC nabagamba nti omwaka guno tugenda kuba tubaleetera ebintu bingi a lot entertainment love life byonna actually politics byonna mwakugamba tutandise temunalaba tumugenda kulaba naye nga gwena subscribing, commenting, sharing, byonna bikole ate ntwala omukisa bagamba nti tubeera no ku Satellite Hotels babayitedde Satellite Health Club whereby ayagala okulwanyisa ebirwadde ali stress ayina ebikutawaanya oyina ebibumba oyina ensigo byonna nga bikutawaanya sukali pressure byonna osobola okuba ng'ojja wano osobola okuba ng'ojja wano n'oba ng'ate ogenda kuba weeyagala bweyagazi. So by the way sinakumaliriza wano kwenyini ku Satellite Hotels babayitedde ka Happy Valentine's Day executive room ya mitwalo 15 kati gwe Valentine twabagamba nti nebeerawo nga nnaku z'omwezi 14 I believe you know I believe mubitegeera bulungi so go and nine omwagalwawo nabagamba muve mbina ebyekyalo ebyokubeera nga buli lunaku mwagala kubanga mu celebrating a Valentine nga muli wammwe this time around make it special this time around make it romantic mulete wano ku Satellite Hotels room bazi bategekedde dda mitwalo 15 leeta omwagalwawo mugenda kuba mweyagala ka wine we kali emmere weeri mugende kwali mu gym mugende kwali mu sauna make that they feel so special. So mnabagamba nti babera Kisaasi Chanja Road nga bakava ku roundabout jango bakyalireko osobola bakubira ku 0701019003 ate era osobola bakyalira ku website yabwe www.satellitehotels.com noba ngolaba ebisingakaawo tugenda kuba tubateera waawo era mwongere okulaba ku Valentine special offers obenga ate onyumirwa wamu naffe nange nja kubeera olunaku lwa Valentines omwagala wange agenda kuba alinnya ennyonyi agenda kuba ajja ate ku Sanze tugenda kuba tubeera wano so ayagala n'okundabako osobola okujja n'onsangawo wano mbaagala nnyo love you mean next time.